amapya ku mwoyo gw'omukyalo oyo ansonyiwe ng'asaba ne kkooti eno emberere yabisa enkenderezo ku kibonerezo kubanga ndi mulekwa sina maama sina taata bano bonna bali bwana basobola okunyera yasitirikwa. Export TV to the world. Gabadde Maziga Biwoobe na Miranga olunaku olwaleero ku kkooti e Makindye oluvannyuma lw'omukulu amanyikiddwa nga Uncle Chumi bw'aleeteddwa mu kkooti ku misango egigambibwa nti yavuma oba n'atyoboola okulinnyirira okwonoona erinnya ly'omukulu amanyikiddwa nga Full-Figure oba Jennifer Nakanguube. Chumi yakwatwa emabega kaawo, Full-Figure n'amuggyako engalo wabula abadde nga agenda mu kkooti obanga agenda okweripotinga kyaddaaki bamaze ne bamukwatira ddala. Bwe baamukwata ne bamuwalampya paka ku mutto ekaluzira gy'amaze ebbanga. Olunaku lwaleero bw'aleeteddwa mu kkooti, ensonga nnyingi ze nkwetedde olunaku olwaleero ze ngenda okuba nga nkutuusaako naawe osobole okuba nga ozitegeera. Nze omwana Soda, eno ye Export TV. Ngenda kusaba mukwano gwange subscribinga, commentinga ate sharinga. Program nyingi tukyazikuwa wano eno, programu zaffe ezitaggwa buwoomi nga akakuba kagenda mu ffumbiro. Subscribinga ate bw'omaateekako notification bell, stories zaffe nyingi zikyagenda wansi awo. MC Chumi bw'aleeteddwa mu kkooti, Full-Figure amwesimbyemu okumala ebbanga ggwanvu nnyo era kyaddaaki okusinziira ku nteekateeka ezibadde mu kkooti y'e Makindye, omusango Chumi gumusse mu vvi. Era omusango bwe gumusse mu vvi, kigambibwa nti abadde asindikiddwa eruzira awere ennembe n'ekibonerezo kya myaka 4 beddu. Wabula bino ebigudde Chumi mu matu, mukazi wattu ku mulundi ogusooka gwokka n'ayoza ku munye n'akaba amaziga mangi ge tuyita agajjulujulu ng'agezaako okuwanjagira kkooti nti nga bwe mumulaba bw'ali talina kyali, ye maama we, ye taata we, ye muganda we, ye mwannyina, ye muko, ye bbaawe, talina adde ow'oluganda ku nsi, n'asaba ekisonyiwo. Oluvannyuma nnyo kkooti ekwatiddwa ekisa n'egamba nti ogenda sasula akakadde kamu ak'ensimbi nga kano ogenda kasasula kkooti oluvannyuma ne n'omuwaabi omuliirire okwonoona erinnya lye n'obukadde bw'ensimbi obwa Uganda obukadde 2. Obukadde buno obubiri bamuwadde piriyodi ya myaka 2 ng'amazeeyo ssente ezo ng'azisasudde omukyala amanyikiddwa nga Full-Figure Jennifer Nakanguube. Enteekateeka zino Full-Figure aziwoomyemu nnyo omutwe era n'aluma n'ogw'engulu n'agamba nti Chumi amaze ebbanga ddene ng'amuvuma era ezimu ku nsonga z'awadde mu kkooti mu nnaku ey'ekitalo, Full-Figure ategeezezza eggwanga nti Chumi yamuvuma ne ku konsati ye gye yategeka mu mwezi ogwokutaano ku kifo ekimanyikiddwa nga Power King e Kasubi ku Munagu. Yamuvuma teyakoma ku ekyo, akatambi k'obusegu ke yata abantu baatandika okukatambuza nga bakulopingako ekifaananyi kya Full-Figure nga bagamba muwala wa Full-Figure atuyiyeemu omwoto. So Full-Figure abadde n'ensonga nnyingi n'agamba Chumi ayonoona erinnya lye. Abamanyi ebyafa bya Full-Figure y'omu ku bantu abataagalira ddala bavuma yadde bagambako ekigambo, nefe abamujjukira okuva edda ku mirembe gya mukyakale n'okutuuka awo waali abadde mukyala ateerya ntama nga agiyita taluma mu kigambo, era abantu bangi baakalakase mu nsonga eyo. Y'omu ku bakyala bemmanyi abataagala kwonoonera mannya, abataagala kwogerwako naye nga ye ayogera ku bantu, era alina enteekateeka nkuyanja ezigenda mu maaso wakati we n'omukunja atasera. Yamulabudde n'amutegeeza nti bw'aba ayagala okuwulira ekiva mu ebiraka ageze awendule obwo bwabwe oba bwayita bukoppolo bumusaleko. Kolo lwe bajja okakasa nti emmundu gye yajja mu State House si yakiwaani yakikwangala, ajja buyisa bubi. So Full-Figure bw'atyo, entalo omulungi mu kuzitinkuula, mu kwogera ku baana ba banne naye nga yetaagala mwogerwako. Naye kennyini yansuubiza okunteekayo naye nga simuvumangako era sirina musango gwonna gwe nali nvumye maama Full-Figure kuba y'omu ku bakyala bempa ekitiibwa mu music industry ye Uganda ne mu internet muwe ekitiibwa kuba y'omu ku bantu abatalina gundi ntuufu nti bamuyimbi naye nga trendinga alina erinnya. So I respect her legacy. Naye yansuubiza
nange okunteekayo mbu na hostinga bacumi. So omuntu bw'aba tamwagala, you don't need to host him or her. So enteekateeka kanku obutamiga yobadde mu kooti naawe olabe ate okwongereyo kaweko ne muno mbadde omwana soda akkiriza tusinkane mu stories endala nkuyanja tukyaleeta ku Facebook tukozesa Expo, YouTube Expo ne TikTok Expo. Mukama Katonda omulungi abatukumire. Namba yaffe weeri awo in case of anything. Kama pia kumoyo kumchalo huyo. Anasema wewe. Anasema ni kochi. Imbele ya sasa. Nkendeleze kuchikolezo. Kubanga nyumuleko sina mama, sina tata. Wana namba ni wana kasa kunyela testi. Nina watu wanaenda bila. Nina mabanja. So kochi imbele ya sasa. Ensonyi. Mchalo huyo. Jennifer Nakanguni. Ansonyi. Imbele kwa kuchikolezo. Yasigala nvuma imbe n'omwezi gumu obuyise emabega oba ebiri yakola konsati ye era n'anvuma still n'avuma n'abaana bano n'agamba nti ajja kunzita newenkolera amanyiiro yajja n'andikodinga n'ekifaananyi teyakoma kundikodinga kifaananyi yagera n'anoonyeza n'amasomero abaana bange gye basoma mwena muli bazadde zikola omulimu gwaza abantu bamanye nti amateeka gyegali kubanga nazo bazinafuyize babagamba nti mufune sente za bbayo tufume era bazikuŋŋanya ne baziwa nga baddamu bavuma abantu abalala otuka okuyimira mu maaso ga muganda wo ng'omuti wadde agagosiwo wadde abakozi bokosa batta bizinesi yange bagamba etunda mayirungi etunda njaga ekitabo kiteefu. That is too much pain. Ennaku zino yeerikodinga vidiyo ng'akola sexy vidiyo ya sexy abantu bonabona ne bateekako ekifaananyi kyange mama we naye we yakula. That is too much. Muwekitiibwa omulamuzi ntusaba n'ekitiibwa ekingi nnyo kyenkuwa sente omukyalo yasabye nga balabalabireko kuba generation zigenda zifa olwa TikTok okugeza ng'ekyabadde Kenya kyavudde ku TikTok naba neneeyisa gye bayise si ya muntu. Export TV to the world.